kwasiza nnyo abavubuka mbu tebakola era mbu tebaagala kukola. Naye ekizibu kitusiŋŋaanya abantu mu Uganda yaleero eno generation gye tulimu ey'emyaka eno eya 2000 abaana abayivu bangi era basomye. Kizibu nnyo osanga omuvubuka atalina siniya 4 ba siniya 6 kyokka ate ennamba y'abo abatikkiddwa be bangi. Naye omwana oli bw'omutikkira ogenda musanga enkeera ng'akola ku mobile money, omusanga enkeera ng'asika kijje, omusanga enkeera nga yaguze piki ya miliyoni 3 avuge. Kati ngamba otya mbu nno abaana tebaagala kukola nga bataddewo nambeera eteekawo mirimu. Nzijagala oŋŋambe nti nno abaana bagenda omaliriza Makerere nga babalaze nti nno mugenda kuzzaako kino, bagenda omaliriza kino nga babalaze mugenda kuzzaako kino. Tewaliwo ba investors bajja kuteeka muno kampani. Abandi ba investor abandi badde baagala okujja ate bamala basaba ssente bajje muno. Kati twagala okugezaako okujjayo kiki? Twagala ovumirira abagamba abavubuka tebaagala kukola. Abavubuka bakoze kyamaanyi nnyo okwetandikirawo emirimu nga gye tuyita egy'okweyiiya. Ffe wano we twogerera abavubuka bangi bali mu capati naye nga bayivu, bangi bali mu boda naye nga bayivu, bali mu mobile money naye nga bayivu, bali mu taxi naye nga bayivu. Ng'era bw'osaba wano essaawa zino qualification z'abantu bangi osobola ozifuna naye nga tebalina bwe bakola. Kati abavubuka bavaawo ne balinnya ne bagenda ebweru okugenda okulongoosa, ne bagenda ebweru okubeera okukola wakadaama, obanenyezaawa. Kati gwe njagala oŋŋambe mbu abavubuka tebaagala kukola ng'otaddewo mirimu ki? Te ku nsonga y'enguzi gavumenti egamba nti ekoze ekisoboka kyonna kyonna okulwanisa ensonga y'enguzi. Gavumenti ekyandibadde kitayogerwako wano mu Uganda kwe kwogera nti nerwanyisiza enguzi. Eyongeddemu kyamaanyi nnyo ku promotinga enguzi. Ku lwaki? Teriiyo kintu kikolebwa mu Uganda kitaliimu nguzi. Nze mbadde n'omulwadde eyakamala otufaako emulamu. Dokita namukubira essimu ne mugamba nnyamba buyambi omulwadde wange oyo abeere nga afiibwa. Onaagala simbaka nkubuulire wano emulago oba tolina ssente kubaana musawo gwokolagana naye omuntu wagenda kufaako. Ekyo bakiyita batya si nguzi. Kitegeeza nti nno enguzi terinaako bwetatuuse, terinaako bwetakola. Omusajja ajja n'akugamba oba temulina ssente kino sigenda kukikola bwe kiti. Tubadde wano nga tutunuulira ebintu bya airport ebadde kutta akati. Oŋŋamba tya mbu nno olwanyisizza enguzi okulaba nga eggwawo mu Uganda. Airport ng'abantu bangi beekaabiza amaziga lwakubasaba nguzi oba tolina mitwalo 3 wano toyitawo. Kati oŋŋamba otya mbu nno mulwanyisizza enguzi. Nze wano mu gavumenti ya Museveni gino emyaka 3 gye nnina